weekend eno ku Baba TV. Let's go. Hey, congratulations to the beautiful one. Shikwana, you see this lady, eh? See, we are just in Busere. Until you meet her, ujja kumumanya bulungi. Until you know her well, ebimwogera ebirala byonna byonna bikyuka. Ono ye mwana muwala Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Banange olunaku lwaleero mwebale kubanga mutwegasseeko buli omu tumubuuzaako wonna watulabira ne waali. It's a beautiful day. Banange ndi musanyufu olunaku lwa mukwano lwa love tugenda kukola ekiyitibwa engagement surprise. Naye nga bannange engagement eno haye tuwuubye bibadde biwanvu naye nga mutusabire eveemu bulungi. Bannange kapo yaffe eno beyuke batuuze bayuke naye nga balina emikolo gy'embaga already egitegekebwa. Kati omwami yakirowoozamu n'agamba saagala mukyala wange abuuke step eno ya kumusaba obufumbo, like me getting down on my knees musabe nti mukyala will you marry me. So already emikolo gitegekebwa gigenda mu maaso egy'embaga naye omwami n'agamba kano kankayingizeemu nga surprise before the wedding. Mbere nga nkakola mukyala wange abeere nga talina kyamiisinze kyonna mu laavu yaffe, at least buli kimu mbere nga ngezezzaako kikola. Netukukuse n'abantu bangi nnyo ku sayidi y'omukyala nga tamanyi. N'abala bangi nnyo bambi abakyegasseeko ne tukukutira wamu ku sayidi y'omwami. Bibadde biwanvu ebisinga ogenda biraba naye nga katutuuke ku Fairway Hotel mugenda kuba mumanya details, kapo be baani amanya, kiki ekigenda maaso, omukyala anakkiriza oba bigenda kuba bitya. Beerako tovaawo. Ring eri wagina. So this is what we are going to do. Ndeta kiteeso. Kubanga nonya nnyo element y'ekintu onnyoma ne surprise obutafa. Yes. 1 2 3 4 5 6 7. Olaba ekigambo kino nga bwe kiri. N'abaliwo tabasuubira, right? So kati can I get 8 people? Mwakwate M, omulala A, omulala R, marry me. Nga abantu bagenda kujja nabo bwa amuleete amukubise ebifaananyi bitono wansi nga 5. Bw'amala ebifaananyi nga 5 cameraman abagambye there is a view up kenjagala. Bajje bulungi nga kino ekigambo tekiriiwo marry me. Abagenda kikwata bagenda kwefuula nti batunudde eri buli omu n'ekigambo. So M will come first ayimire wali A ajjireko. Okitegedde like asome kimu M A bayimirire bwe but the way it is. Afterwards buli omu ajja kutuuza leeta ye bwat. The man will kneel down and how is that? Yes. Kati abantu bwe tulumanya nti bayingira awo ba cameraman bagenda wali bamukubeko ebifaananyi mu kafo. Okitegeera bamala omukuba ebifaananyi bamukubye then bitono nnyo just bufaananyi nga 5 pose. Kati cameraman aliwo agenda otuyamba agambe there is a better view. There is a better view up. Okitegeera amuleete mu better view up. When someone is carrying the M bichi bajje bayimirire n'ekigambo marry. Okitegedde then me kati biri ebimuli byamukwasa. Yes. Maybe can I come with the flower? Yes, you come in my mask mbimukwasa then I remove the mask. Yes. So nsobala abanyabo ne basebo yenze nakawombe Shifa Hope surprise your loved one Baba TV. Twade tunoonya engeri omugole waffe nga tukozesezza akatayimu akatini ennyo yasigala nga ali surprised nga tumukoledde olunaku oluli memorable. Mwagenda pickingamu obuntu bwagamba nti they even did this, they did that. So tubadde tusaba
marry me mbazeemu nga ziri 8 letters male nsaba tubeeko akwata M A R R R buli omu leeta emu. This is what we are going to do. Ebisinga tubikatinze short olw'obudde butuddukako. Omugole waffe agenda tuuka wansi, cameraman agende wansi akubeyo just short nga 3-4. Tugenda kukwata letters twekweke. So munansonyiwa bintu bya surprise banga byakwemoola naye ate at the end of the day bireeta memories ennungi. Kubanga ebintu ebisinga abantu baba babirabye muba munoonyaamu obuntuntu obunasigala ng'agamba bankolera kano. So badde nsaba tweronde agenda okukwata M agenda okukwata A kuba tutunuddemu ng'omuleeta obuleesi waggulu atuuke ng'asanga ekigambo marry me surprise eba ebulamu. Ne tusaba tuyimuke bagambye mu 15 minutes oba 10 bali mu kutuuka tuyimuke tugende tufune M agifuna afuna A tugenda kwekweka eri munda bamwambuse nga talabawo mbeera yonna eya proposal akitegeere ng'amaze tuuka atya agenda tuuka cameraman yeefuule nti era anoonya bufo agenda muleeta amugambe there is a view up tugende nawo tukubirewo mu kutuuka abeere ng'apoozingira ebifaananyi ali bize cameraman ayinza n'omukozesa pose ezimutunuza ku kisenge tunulako eri nfune okitegedde abo bagenda okukubirawo bakayimba abaleeta baveeyo bati mwasookeyo addeko RR nga bwe bakidecoratinze tusobole obutafiirwa katima kaffe wakati tusobole okubanga era proposal bagimukolerera awo wakati tukikole ekyo obumuli bwo busigalewo tajja bufa akajja looza yeddiko y'ekifo ajawuza badecoratinze Christmas kuba eri yonna era batimbye so mbadde nsaba tukwate okwata naye nga buli omu wajja leeta amanye wagijje kati akutte M aliwa era gwajja osooka eri tuzomeko ono buli omu amanye waali M agikutte owa era gwajja mukwekweka asembayo eri good asooka eri asembayo okugenda gye beekweka owa So surprise ataka tazileta hatataka ondinanze hokoza birungi chenda sobi aibine birungi renda kulukumi kuwate renda olobulabo bwakumukumu moto na surprise ekisoka wantegere kuva kukagere paka jinkoma chokumano mbaya wana leta Papa. Ya so gando kwa. Sema. So kama deken. Wano katana. 1 2 1 2 3 4 tugende. Okay? Get together guys. No, mwembi. Share. Ngalwa. Okay. But now I'm good. Wow. Real. Okay. Again. Oh, yeah. So guys. Mix. Gogena kuka wansi mude wali eri gwetunuliro atumye
olw'obulabo bw'omubuto n'abusurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma ky'okumwa n'oddu bakyawo naleta Mwekwate nga mujja muli romantic. omwana ono naye wawo mukwakikwate kupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuwa wabula onnina si ku bino by'okola mwana wonnina by'otunula byankuwa. Take position. People have taken their position into their surprise. Tobwanguyiza bulwawe tabamanye omugoye takumanye agenda kukusanga ndikulabirako tabuzikira mangu anti ngamba empewo tugende bebamanyi take position we are taking ndabona walidde position omanyi surprise zitufuula bakata abalabe naye mbulu nekwese lino fumbiro naye wano omuntu ngayinga kuba iye tebamumanyi nedda sembera wali nekweke behind yo owaaye abantu batekinze position bebi abo bakulaba walayi bakulaba bekwese bavudde mu butebe ne bekweka awanti surprise tebabalaba ekiri wano kikambwe naye ezo surprise ataka tazireta hatataka onnina nze okoza birungi kyenda sobi ebirungi lwenda kulukumi kuwadde lwenda olw'obulabo bw'okumukububuto n'abusurprise ekisooka wantegera kuva ku kagere paka ginkoma ky'okumanya
Lekerao susari moyo Segushano nyamulala. Let's go. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze. Hey, congratulations to the beautiful one. Okay, tuli wano nako lwa leero weewuunyisa omwagalwa wo. Surprise your loved one. Your loved beyond. Okay. Thank you for coming. Banange. Congs mukazi. Congs baby. I hope. Sasa ndaba omwana ono. That one. Wanje. Olabyani? Mbw alabye Ssemakula. Exactly. Okay. And the man was like, where did I see this guy? Thank you for coming. Okay mikwano ndowooza tusembere eno ne bano batulabe enteekateeka eri etya omugole agenda tutuulawa ab'ebifaananyi we done here nade manyi bajja kujja lumu bakole photoshoot bagenda kukola lumu photoshoot guys one by one ng'ojja muteekenga wano ebifaananyi ne couple okay batandise ne couple ebifaananyi naye nga omwami ayambazizza empeta nga talitaddeeko bigambo bye omwami alina ebigambo bye bingi nnyo naye nze ebyange bye nnawulira when I got that call ey'okuŋŋamba ku mukolo guno ogwaleero banange gubaddemu ebiwonvu n'ebiko ttiimu yonna tusooke twekubireko mu ngalo kubanga omukolo guno gukyuse ne gukyusa ebifo ne gukyusa wa akatabo ne kafuna obwezigoolo bennanga omukolo guno bambi tebibadde byangu but behind yo badde oyina great team ate ng'oli w'amaanyi mubaddemu okukuta leero siri off madamu waali shifa togeza n'oyogera nange kuba akumanyi leero ndi off shifa yogera nange tupulaninge bambi bibadde bingi naye nga gonna tegabadde maanyi ge yekka nammwe mwenna ba organizer muli baakabi nnyo thank you so much okuyimirira awamu mu kintu kino omwami kyemmanyi alina ebigambo bye byatannayogera kuba nagenda ne mulaba ng'omukolo pressure emutta naye ng'alina kyayagala okuggusa onzikiriza nze ebyange mbyogere kunze nga nze byemmanyiko omwami yaŋŋamba shifa it's obvious tukomawo Uganda kukola mukolo tukomawo kuwedinga it's obvious kyekituleeta naye mukyala wange teyafuna that feel eya will you marry me baby ne tuteesa oba tugikolere ku airport enkomawo ya airport n'ekyukamu ne tuteesa tugikolerewa ebifo ne bikyukamu bingi ebibaddemu naye ng'ayagala mukazi we afune that moment of akaweta baby moment eyo nga bamumanyi abakyala nga bagaye will you marry me notekayo yes like nga ye awulira kyayagala step zonna abeere ng'azikoze ng'atuukiriza so omusajja omulala yandigambye after all ajja kunfumbirwa oba mbikoze oba sibikoze already wange abadde tayagalamu ebyo munnange ye yagadde kibeere kyanjawulo agadde kibeere special so ebisinga ku ebyo agenda kwongerezaako mumanyi okugamba ekikulu shifa ajubisa naye agenda kweyogerera ebigambo byebyo naye nze ebyo byebimu ku ebyo bye yaŋŋamba is it okay bwe mukwasa akazindaalo n'abyogera is it okay kuba mmanyi omukyala empeta ajambadde naye omwami alina ebigambo bye byayagala okugamba mukyala we mu kaseera kano nga bagenda mu lugendo lwabwe olwo olw'obufumbo sebo nsaba kwaseeko tujja tandika n'amannya then omugambe ebigambo bye tolekaayo byonna obimugambe I think kano kako
But I always need to know Sikuranga agreement, and it wouldn't be fair, just not fair. That much if you have, staging, so the planning is a long time to go through this, and it's been changed so many times that I can't get. Like we have to rearrange one more time. But I'm glad that it's there. Because the Vanga Percy is unique, Percy is unique, it wasn't fair okumukubirayo ngate maybe katuda tusobola kukikola. So even though there's so many changes that happen along the way, I really had to make sure like team yange Shifa chooses that so many times. July actually was supposed to come in July. Nechigana netugamba December, let's do it at the airport. Nechigana and then tugamba to raiding bridal shower yabwe. Nechinemesa akati landed yesterday and the wedding is just a few days ago, and let's do it somewhere somehow. But I'm glad it's done. I'm glad it's out of the way, and neighbors have been supporting one of the team, Miss Shifa, Miss Naga wajangu bakulabeko. Miss Naga was taking calls day and night, non-stop. Get on the phone. This lady here has been amazing, Banage. I don't know what to say. She's just been so amazing. Thank you so much, and thanks everyone who stand up on a short notice. Vanga, literally, when I landing in England, then what days do we have in between? But we are not going to get late, and those are Okay. But I just want to say thank you everyone. Edric, you've been amazing. Thank you guys so much for standing with me in person. Maybe I'm not going to get later. All right. Okay, ndoza ne passe bibye ajja byogera later. Katusoke tumuleka relaxing. Na ye eyakoze ku nteekateeka z'abagolo tour. I think they should sit. Not now? Okay, katubaweemu 5 minutes, right? Okay, mikwano nga batuwa 5 minutes si bakola photoshoot eyo. Simanyi arrangements endala. Mwayogedde ku kyembeera y'obudde nti tajja kyusa mbadde nsaba abagenda omwambaza akyuse please. Olunaku teruddikamu luno. Tetulinayo any other engagement party. Eno tuba tugivuddeko. So mutegeke ebyambalo byoluva wali agenda changing adale twabe ekiddako ku program yaffe, right? Thank you so much. Omunja tuba ku Baba TV program yaffe nungi ebeerawo bulwa Sunday ziba ssaawa 9 ez'emisana. N'olwomukaaga emisana ziba ssaawa 10 nga twewuunyisa abaagalwa baffe. Olaba Shifa manya waliwo surprise, waliwo ssanyu, waliwo birungi byereere. Naye nga we thank God for this mukolo bannange. Nange ole gwantuula ne guntuulamu. Shifa wa planinze biri byafudde kati tu plan paka ebifidifa ino tubi planningidde wano. Ejjo bankubidde ne banga Shifa plans endala ziri zitane baga ekituufu sizina. Katuuke ku mukolo tu planning accordingly, and here we are. We thank God for that. Okay, tweyanza mikwano. DJ, you can go on for now. Nenga abagenda okwambaza omugole ne ka makeup mbere ku standby. Buli kimu tukikole chap. Olw'embeera y'obudde tugenda kuba mu bwangu. Thank you so much. Shifa nakawombe mu program weewuunyisa omwagalwawo tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. naye zo surprise ataka tazireta hatataka ondinanze okoza birungi kyenda sobi aibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukumu muto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere paka ginkoma ky'okumanono mbadyawo naleta olw'obukoyo butuuka omwanono naye wawo bugwakikwata mupomeranze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana wonnina byotunula byankuba wabula onnina We give you glory, we give you honor, we give you our lives, God. You are a mighty God, you are a good God. We thank you for today, we thank you for the lives that are in this place.
We thank you for the journey masses. We thank you for the bride and groom. We thank you for the families, friends, and everyone that is here. We bless you because the year is ending and we are crowning it with happiness and celebration. We believe in you and trust in you. In Jesus' name we pray. Amen. Naye zo surprise ataka, tazileta hatataka, ondinanze. Okoza birungi kyenda sobi, aibine birungi rwenda, kulukumi kuwadde rwenda, olw'obulabo bw'okumukumu bw'oto nabo surprise. Ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gy'enkoma, ky'okumanono. Mbadyawo naleta, olw'obugoye buntuuka, omwanono naye wawo, bugwakimpwanja mupomeranze. Zo surprise ataka, tezireta hatataka. Wabula onnina, si ku bino by'okola, mwana wonnina, by'otunula byankuba, wabula onnina, si ku bino by'okola, mwana wonnina, by'otunula byankuba, wasuba wagenkuka nkutya, nze ssebo wanjiga, bwe baali basoma ku Shakazulu, nga gw'osoma nze. Naye zo surprise ataka, tazireta hatataka, ondinanze. Okoza birungi kyenda sobi, aibine birungi rwenda, kulukumi kuwadde rwenda, olw'obulabo bw'okumukumu bw'oto nabo surprise. Ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka gy'enkoma, ky'okumanono. Mbadyawo naleta, olw'obugoye buntuuka, omwanono naye wawo, bugwakimpwanja mupomeranze. Zo surprise ataka, tezireta hatataka. Wabula onnina, si ku bino by'okola, mwana wonnina, by'otunula byankuba, wabula onnina, si ku bino by'okola, mwana wonnina, by'otunula byankuba, wasuba wagenkuka nkutya, nze ssebo wanjiga, bwe baali basoma ku Shakazulu, nga gw'osoma nze. Opshifa nakawombe mu programu weewuunyisa omwagalwawo. Tunywerere ku ye tetugenda kwejjusa. So omugole kabeeko kyatugamba okusinziira omukolo bwagulabye. So katubuulire, ayinza n'okuba yazze wano nga abimanyiiko maybe. Nga ffe tulowooza surprise naye nga abimanyiiko. Ebyo byenjagala naye baŋŋamba okukola ki? Okay, katuwe pase atubuulire. Neyanziza mukwano. Bada abagenyi baffe abalwaleero, nsanyuse nnyo okubalaba n'okubasisinkana. Some of you for the first time. Ndi musanyufu nnyo okubalaba. Weewuunyisa omwagalwawo, ono omukyala mukwano gwange. Twogera ebintu ne tuseka nga eno batuwulira. Just tunyumyamu nga ba mukwano. Mwebuzaako ku bintu ebimu nampabula. But not necessarily be a surprise, no. Shifa twogera ebintu bingi ebyenjawulo, right? Kakati nfunye chance eno nange muneka nkukulise accident. Munange kulika accident omukyala yali afudde. Ne Semayuli wali eri nsanyusa nnyo okulaba. Sema obadde mu bizibu byono bingi. Sema nsanyusa okulaba. Mwebala omulimu gwe mukola. Gwawunyisa omwagalwawo. For this occasion, bane mwebale kujja. Mwebale kulaga bbu wange nti muli naye. And kutulaga nti muli naffe kubanga tugenda fuuka omuntu omu. After tomorrow tugenda fuuka omuntu omu. So thank you so much okulaga nti muli naffe. Essanyu kinsanyusizza. And I was really surprised kubanga mbadde situbya ndaba ebintu byonna biweddeyo. We've done it all. Nalaba bigenze ate nga kino ndaba twakimissing, twakibuuka. Nga there's no chance. Thank you, honey. Thank you so much. Okushinkolera. Tandese mbeerawo nga ngamba kino takibuuka.
ayagadde nakyo nkifiiringe mbeere nga sikyabulabye eyo nekimpitako abamutegekeddeko sinabamanya mwenna nensa okugesinga though tekyetaagisa so buli muntu nja kumwebaza buli kyakoze okufa okulaba nti tubeera wano at this time okunsanyukirako when I'm getting this family yange awo sisita wange atera okuŋŋamba nti obikoze byonna mu family naye naye wande tujja kubikola indeed mubikoze byonna this year mubikoze byonna sina kiŋŋamba nti kino mwebale kumbeerawo family yange mukwano gwange Edric wamutaliiwo ndoza agenze ku mulimu oba kamanya ajja kuufuna definitely right mwebaza omwami yanchekingako every now and then okulaba nti ndi bulungi just mukwano gwange naye yanchekingako nebaza Jovia byonna byokoze nebaza Sandra Nakacha my mate okubeerangawo always yes thank you oli mukwano gwange oli ogi wange tuli ba mukwano ate tukwane mu business fena so webale kubeerawo okurepresentinga abataliiwo nebaza my son our son I would say Edgar okuva gye yavudde Denmark yatuuse last night nenga stressinga okubeera ku mukolo gwa mami we. Thank you son, really appreciated you so much. Nebaza mikwano jabba wange oba bange to be ndebaza mwenna okubeerawo abaami abo wansi mwami Mpiso mwami Tone zibatone n'Empiso then ababadde wali mwami Vincent bambi mwebale kujja kubeerawo mba meeting before wedding nebaza mikwano gya Buddhist side mwebale kubeerawo mwami Miss Nagawa thank you sinza koma kukwebaza bane thank you everyone hope shifa bananga thank you Chikwano you see this lady we are just in celeb until you meet her ojja kumumanya bulungi until you know her well ebimwogera ebirala byonna bikyuka so thank you for being who you are onakwagala because of me yakulabira kunze naye takyamisinga any yali afuba kusooke okola surprise yaga kyemmanyi you talk with my wife oba ina kyantegekera naye nsaba mwesooke oh god nange ne mugamba nze simanyi mukyala wo toogere bikwata ku ggwe ne byoyagala kukola. It has been a surprise webale kumuyambako kutegeka kusanyusa mukyala we. Amina. Kino kibira memorable nnyo mu bulamu bwaffe sinza kukyerabira okuŋŋanya abantu bano bonna bana abantu bano nno balaba balina ebyokukola but to be here it means everything so thank you very very much everyone. Happy you need to kneel. I'll hug you. Thank you so much. Omwami ono anjagala nnyo ngenda fumbira mukwano gwange kituufu amazima gali nti sina bingi byakwogera. Look at him, he loves me so much nga nange mwagala nnyo era mbasuubiza sijja kubayiwa you being here ne wasting obudde bwammwe nja buvaluwinga nga mwagala right back. Thank you. Amina. Tweyanziza nzijukidde wano ka story kamu nga tusha planning nga yagenda n'agamba ne tugamba banamutwala mu photoshoot olwo nga tukyagenda kukolera Ntebe venue nga tufunyeyo Entebbe bwe tunamutwala mu photoshoot ngaawo mubulako mugamba oba ngenze mu short olwo tuli conference bantu babano babameka n'agamba ho pase the moment oli omukazi mugezi nnyo the moment wemubulirako wadde second agenda tandika okubeera suspicious kwegamba omuntu ng'omulabira ddala nti yeah but thanks for loving her amwagala nno ebyaddala ebitali bya kwegira wabula omwami wo akwagala omanyi bino ebintu abasajja bibamenya ebyo byokutegeka ebyo naye ng'omulaba ayagala kibe perfect so tukyebalize Katonda tera twongera okukuba engalo ku lwababiri
abaagalana obulungi abawanguzi. Nze Shifa buli wendaba abawangula in a good way mu byokwagalana biki I feel great. Mandaba nga sitaani bamulumya kuba byatayagalira ddala sitaani ebyo. Otherwise tubebaza mwenna ababadde olunaku olwaleero. Tusemberedde okubanga ate tusala keeki yaffe tubeere nga ate tweyongerayo sikyo abantu bagende bawummuleko. So tugenda kukwata akambe ani atuyambako ku boto yaffe. Bake for me kura cakes ez'omulembe. Bwetyo tusala keeki yaffe eno to celebrate the two. Of course cake gamba Percy said yes. Yeah? Yes, you did. All right, we count from? Let's spell the name Ivan. Okay. How we spell the name Ivan? Okay. We go. I B. Yes. Happy marriage. Marriage ejjudde essanyu eddembe. Continuing okubeera friends even after from here. Norecho mbagamba nti bye bye. Webale nnyo webalire ddala Hope Shifa Nakawombe owa program weewunyisa omwagalwa wo okujja okutwetikkiranga essanyu. Thank you. Weetuli nnyo.